who has just stolen the government money and he has not worked for it. I told you that Mathias Mpuuga is a typical thief. At this time, before they make him a president of the ADP bloc, if the government was serious, Mathias Mpuuga would have been in prison. Mutya basebo ne banyabo abali Kachumba TV kasobi tambule dala bulungi nnyo. Tukomyewo ne mukulu Jemba mbadde mumbumbuza ngaabuze manyi bwe wayita week emu nga abantu bakulabyeko batandika okwebuuza ng'obuze nga tebanfaako nze tebankubira ku simu tebanjwe kyayo ate simu yerabika terabika esimu yange giwa abantu dekera okubeera n'omutima ogwefutwa esomere osanga kati nadde njagala genda kuziika mbala nga siina mafuta 0778 210 343 giteekeko awo ku screen lwaki ngisoma busomi wamma baganda bange mikwano gyange enamba yange eri 0778 210 343 namwe abanoonya abankubira amasimu agantiisatiisa ng'ate enamba muzijja wala nga mulowooza ngenda kuva ku nsonga enamba yange eri 0778 210 343 sitya biduduma bakutiisatiisa bantiisatiisa kati oli bankubira amasimu wefudde ekizibu naye abantu bonna baafa tugenda kufa oba muyinamu amaanyi mu kufa kwaffe oba temuyinaamu and we are ready to die as much as twogedde amazima emitima gyaffe ne gisigala nga myerufu totya okufa ate kati kankubuzayo ekibuuzo gotya okufa lwaki olwo luyita wagwa ku accident nagwako naye era nkutya wagwa ku accident ani alina obuyinza mu kugwa ku accident eyo watya senga wafa koolo tugenda kufa essaawa yonna olunaku lwonna bannayuganda tebabatiisatiisa nakufa everyone is going to wamanze nti okufa oyo yennyini agenda okufa leero n'agenda okutta naye ajja kufa ate waliwo n'abalamu abafu be basinga waliwo abantu abalamu ng'abagenzi babasinga omugaso ate era ku nsi eno ngaani nkugambye waliwo abantu nga balamu naye ng'abagenzi babasinga omuki babasinga omugaso kati nkubuulireyo omu kati omugenzi Idi Amin Dada alina president w'eggwanga limu nga kwali essaawa zino naye ng'amusinga omugaso ogeraageranya ekiseera kye yabeeramu president ne bye yakolera mu budde bwobwo obutono nga president nga bigatta ku ggwanga nga n'essaawa zino ompuliriza bulungi bikyaliwo bikyalabika era bikyayamba bannayuganda ng'omukulembeze kwali naye ng'oli amusinga ng'amusinga omugaso wamma nze njagala abagezi mwekka mukole research mbagambye nti president Idi Amin Dada omugenzi ayina president omulamu gwasinga omugaso mwe mugende mugeraageranye obudde Idi Amin bwe yafugira ne bye yakola nga bikyagasa eggwanga mpaka olwaleero n'omukulembeze oyo gwe njogerako mumunoonyerezeeko omugenzi asinga omulamu omugaso sabanga si waawano era kimanyi si waawano kale tutambudise bwe tutyo basebo ne bannyabo mugamba mutya kasobe ebitambudde ddala bulungi nnyo anko Jemba gwendi naye era nga tugenda pira tutambula bulungi nnyo mpaka gye tunaggweera Kachumba TV kwoli subscribinga tulaba ku TikTok genda ku YouTube onoonye gundi eno video eno ogimaleyo ate subscribinge kuba tuleeta byamagezi byokka anko mukuliko eyo mu kuziika embalala okusookera ddala njagala kulisaayo bannakibiina kya NUP n'aba opposition mwenna ababadde mu kuziika kwa vice president omugenzi kati owa NUP mu Western Region saasobodde genda nadde siina yadde ebibiri nga siina namafuta gantwala ensi weetyo nyiganyiga era mmanyi nti bannange bangi babaddeeyo nga tebalina busobozi butuukayo naye nasobola okugjako eggwanga naye twakiikiriddwa okusookera ddala njagala kulisaayo president Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu bukosefu era n'ogenda n'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwabo ng'omukulembeze ate n'oziika webale wayogedde olulimi olunyankole nga ebigambo saakuttemu n'ekimu naye nafudde essanyu nga ndaba atirisiti ddala gwe omukulembeze ennimi zonna oziwadaawadako webale abadde tabamanyi mukyalo ono maanyi gaalina mu kibiina obaana mu ggwanga okutwaliza awamu abadde wa muzinzi ki
mu nkyukakyuka. Omuntu olwagamba nti ono ye mumyuka wa president mu bendo lya Western Region, ampuliza bulungi, kitegeeza president wamala okuvaako owa Uganda yonna mu Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bendo eryo president alinyira president Kyagulanyi mu bigere y'omugenzi eyafudde mu Western Region. Vice president w'eggwanga Uganda omukazi aliko bamuyitaani Jessica Alupo atalina kyakoze naye kati mukimanye nti Jessica Alupo wa Western Region yoyo omugenzi eyafudde. So abadde mu position ya nkizo, abadde ku position ya bwa president, kyekisooka mu region namba, ate nga atwala region gye tusinga okwetaaga okwadaptinga ng'ekibiina kya Nuupu. okufa kwe kugenda kukosa kutya Nuupu? Okusookera ddala twaggiddwako ettaffaali ddene, era bisobola obutasigaza byebimu, naye tulina omukisa nti kano akaseera buli lunaku wetweyongera tweyongera amaanyi ng'opposition mu regions zonna, abantu bonna bakoseddwa kyenkanyi, ate okusinziira ku bigenda mu maaso Western Region essaawa zino neetegefu nnyo okuwagira opposition okusinga wekyali. Neetegefu nnyo okuwagira opposition okusinga wekyali, era nze njagala okungubagirako bannange aba Western Region, bakyala baffe, abaana baffe, omanyi ffe tuzaddeyo n'abaana, temukyasobola tutabulatabula. Bamaama baffe twazaalwa nayo, tulina baganda baffe nga bataata baffe babazaala mu Western Region. So kitalo nnyo, kitalo ddala okuviibwako omuntu ow'enkizo waakyo, naye nze mbasaba mugume. Ekyokubiri, mwekwatekwate ensonga y'okubudaabuda president n'okumukubagiza eryemu ya 2026 nga mukwata buli agidde ku kaadi ya Nuupu nga mumuwa akalulu, mujja kuba mukubagiza president okuviirwako omumyuka we. Mwagala tuddizaamu bibyaluli luli bwe mwatugamba ne tuwa abantu obululu buli woolaba ambuleera okusengejja mu Nuupu kwatandika nadda. Kwatandika dda, batandika basengejja, balabira ddala, beetegereza. twalonda abantu ne batatukolera Okusengejja mu Nuupu, era waliwo n'abaakola mu ba-appreciating. Waliwo abataataganyizibwa na ssente ya President Museveni, eno gyagabira gyagabira mpuuga. kati abantu beekenneenye muntu kiigolo w'akalulu kabeereka kaadi bakakasa nti management oba akakiiko akakulembeza aka Nuupu kagenda kubasengejjera abantu abatuufu, kubanga ensonga esooka ku mulundi guno balina obudde tebwaliwo. Mwena abaaliwo mbasaba mu kikkaanye nti obudde tebwakola ki, tebwaliwo. Essaawa zino ekibiina kya Nuupu kirina obudde, it has time. Kyatandika nadde okusengejja okuva ku bakansalazi, abantu batukunamidde mu Nuupu bangi, batweyambulidde. Waliwo abaka ba Nuupu nga n'okuvera babalonda tebagenda nko ku kitebe, nga tebeyinyize mu bizibu ebiruma bannayuganda. Mulimu abaka ba Nuupu be tubadde nabo nga babadde naffe full time. Nsobola okugerezaayo omukyalo oyo wa woman MP we Kampala Shamim Malende abadde mu Nuupu full time, emirimu gyagiwadde ekibiina full time, yava ku kubeera looyo okugenda okufuna ssente n'atandika okukola kintu kimu kyakuwoza misango kujja baana mu makomera, akikoze full time. kyamulondesa People like, of course, abantu ng'oyo tubeetaaga. Era nze njagala ntwala omukisa guno okwebaza Honorable Shamim Malende, weebale nnyo, weebalire ddala. Abalala temulumwa mutwe, tugenda kwogera amazima, tugenda kuleeta lisiti y'abaatulyamu enkwe, kubanga president ye tayawulayawula bino atya okubyogera, tabyogerako. Tugenda kunoonya lisiti y'abantu abaatulyamu enkwe tubawe bannayuganda, ate era n'abo be tulowooza nti ddala bakoze kye balina okukola. Zaak has done his work full time. nti ekitundu kino ono akoze notakoze. Weebale nnyo, era waliwo n'abatumanyidde ku lw'okuba obusentesente bwa mpuuga, bano balumu batumanyidde ne boogera ebigambo ebikunkumuka ng'amayembe. Lumu tubalaba era tubalinze mu kalulu akaddako, abo balumu. muba mukyali eyo
mu kuziika ng'eno DP block endoosinga omukulu era eyali vice president oba akyali vice president w'omukulembeze wa NUP Bobi Wine Masaka oba mu Buganda nga bamwendoosinga okubeera ati no yagenda okukwatira DP block omumuli oba bendera mu kuvuganyako bwa president 2026 ng'agenda kuvuganya president Yoweri Kaguta Museveni ne Bobi Wine. Nabagamba muze ku interview zange mabega bana Uganda nzomanyi nze njogera mazima. Nabagamba nti oyo mukulu Mathias Mpuuga ne ba promoter babiri yakwa baweebwe obuwumbi 14 ensimbi y'omusolo okwawula yawulamu n'okudividinga mu NUP. Era ababaka abamu aba NUP baweebwa ssente ezo ne bazirya. Abazirya abamu ne bamugoberera, abalala ne bamwefuulira nga tebalina gaswala. Naye nga nabo baazirya. Nabo njagala kubategeeza nti tubamanyi. Naye tetubayinaako buzibu. Abo abasalawo ne basigala ku nsonga eziruma eggwanga yadde baali babuzaabuzibwa ffe twabasonyiwa. Kubanga abantu bangi abalidde ssente naye ne batava ku nsonga. Kubanga ssente we zijja zizunga oluusi waliwo ogamba lwaki tozirya. President lumu yayogerako mu biseera emabega. President Kyagulanyi oyo lwakuba temumukootinga nnyo n'agamba nti nywenye omuti abali wansi balonde kubanga buli we yanyenyanga omuti ng'ebibala bikunkumuka. So tukitwala nti ebyo ebimu ku bibala byanyenyeza omutwe. Wabula nsaba kwebaza Kyagulanyi bugumu okubeera nga ne mu biseera ebyo ng'anyenyeza omuti ebibala ne biyiika biyitirivu yasigadde mugumu n'akola emirimu gye egimu expectingibwamu bannayuganda. Tekikola mawulire Mpuuga okujjira mu DP block kubanga DP block gasiya temulimu muntu n'omu ategeera mulimu bakozi ba Museveni. DP block gasiya temulimu muntu n'omu ategeera mulimu bakozi ba President Museveni. Ate era ne DP block terina njawulo na DP ya Mau ekola ne Museveni. Mbulirayo abantu bana mu DP block nga bayerufu nga buli omu mumenya amenya. Gwe bolaba ab'amaanyi bana ekyobwerufu bwabwe sikinaako okugalana. Gwe golaba ow'amaanyi bana mbulirayo bana mu DP block tandika ani alimu ow'amaanyi. Ekyobwerufu tukijjeko sibaje bwerufu ow'amaanyi mu DP block menya DP block Mabike Samuel Utalo lwega mukaaku lwatuganyako ne kuba president. Lwaki otandise n'aba political failures? Mbadde njagala otandike n'abantu otandise n'aba political failures. Where has Mabike ever succeeded in politics? Mabike mbulirayo success yemu mu politics. Abasajja be bagamba bayita ne Bobi Wine. Lubega mukaaku mbulirayo success yemu mu politics. Mbulirayo eji tugambe mukati kuluno okusinzira ku success eno neno w'amaanyi nnyo era agenda kufuuka agenda kukola kino kuyamba kino eggwanga. Mbulirayo omulala. Talk about this typical thief who has just stolen the government money and he has not worked for it. I told you that Mathias Mpuuga is a typical thief. At this time, before they make him a president of the DP block, if the government was serious, Mathias Mpuuga would have been in prison for a moment. Mathias Mpuuga would have been in prison. But because he's a useful idiot to the president, Yoweri Kaguta Museveni, and the government, that's why he is out of prison. Because he is a useless idiot to the president. That's why he is out. And I would just like to write the Ugandans, but don't get worried of the DP block. Those ones are useful idiots of the president. They just want to disorganize Uganda, specifically, not even the whole country. They think they were paid to disorganize
Buganda, and that is it. Because they found out that Robert Kyagulanyi Ssentamu is so powerful in the Buganda region. And Museveni is losing nothing by giving those idiots money. But you idiots, we are seeing you. And we are watching, and we're not going to follow you. And we're not going to give you time. I'm even so sorry. Ugandans who pass through pain. I'm so sorry to talk about those useful idiots of NRM. waliwo n'abantu besaagala kwogerako omanyi waliwo ekintu ekikuyi waliwo owulira ng'owulira omutwe guno oyagala gwatikemu ebintu bibiri. Why do I spend my time on those useful idiots? All DP block members are useful idiots, and that is it. Obukakafu ate oyagala bwenkana kinga bujja bweraga lwatu. I told you nabagamba nti Mathias Mpuuga lawyer sabagamba nembagamba nti yatwala obumbi 14 yabugabira abanuupu ne lisiti njiina nemugamba nti promote omu yabusomba okuva mu mmotoka ye mu kikomera kimwe Namwaya nga n'Empuuga nga babusomba bateka mu mmotoka ya Mpuuga. Nembagamba wayebanga akyenjogera kikyamu antwale mu kooti ati ngenda kumuwangula lwolimanyi obujulizi ati we nali njogera olugendo lw'Echobbe saalumalayo saamala lugendo lw'Echobbe nalekayo nange kiikapu we natandikira nga bantwala mu kooti kubanga wali mu Echobbe mu meeting mwalimu bajjeno bana. That useful idiot also confused these generals. Ebyo tetujjabbirwako nnyo kwa kooti yasalawo nti nno kooti yasalawo kuki ku milioni 5 kooti yaani tekola mawulire. Omusajja yayimiridde mu parliament n'agamba nti kooti yasalawo ku kintu kya Zaake naye ku kintu kya Zaake sitiiru era mwakiwa motion mu parliament. Lwaki temutuwa motion ku nsonga zaffe? Kubanga ensonga zaffe zirimu eggumba ate nnyingi, toogera ku bulyake n'obuli bw'enguzi. N'agamba deputy speaker Tayebwa, lwaki sipiika Anita Amongi atugaana okwogera ku fureno kulwokuba naye ali mu buli bw'enguzi buno? Mpuuga talk straight. Mpuuga mutandise tebinaggwa. Mpuuga lwaki mumutidde? Mpuuga talina makulu, tetumuliiko. Gwamwogerako gwamuwa n'amaanyi. Nze ku masannyalaze ge naakafuna saagala nakwogera ku useful idiot. Mpuuga agenda kujja talina maanyi, tasobola kuwangula yadde obwa LC1. Omubaka omulamba luli omubaka omulamba luli Mpuuga nabagamba we nti ng'omuntu omumanyi nabagamba Mpuuga alina we out 2. Ekisooka yafunye omukisa n'afuukako leader of opposition by the love of Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alya mu bannayuganda olukwe ng'aliira esente z'omuwi w'omusolo n'akkiriza okukolera Museveni. Wamala okukola ekyo bannayuganda n'agenda e Masaka gye yali alowooza mbu gy'asinga amaanyi ng'ayagala kukozesa akabinja n'amaanyi g'e Masaka okulwanyisa Nuupu n'awangulwa. Ye yennyini n'akola omukolo n'agubeerako n'abantu beyawa transport emitwalo 2 okugugendako. Wamala okugubeerako n'abo anti gwe tomanyi nkugambe promoter abaalimu mu mukolo ogwo abaagutegeka abeewawe sente zigaba temwogera boogezi mbamanyi nabo osobola obamenya amannya ate nga nkola nabo ndi nabo ne ku lukiiko. If you want me to prove you just say that Abitex was not involved. You say Yasin was not involved in that occasion. So wembanga nkugamba ebintu byennyinako bwino. They were paid for that and they are still moving with the DP block. That's why you no longer see one of them talking about Kyagulanyi this time. And he now fights Kyagulanyi because of that money. Mwete mumanyi bintu gye biva kati leka tubannyonnyole. Abatwagala batwagale, abatukyawa batukyawe because tetwagala kutwagala. Ekikola kati Mpuuga okugwa kwe yagwa n'agenda we yali MP naye simbawo kuba LC1 tasobola kuwangula kalulu ne waba alina ssente.
gwogamba kugwa naye bali bamwendosinga bamwagala kuba president. Tebamwendosinga batuukiriza omulimu ogwabatumiddwa. Omulimu ogwatumiddwa aba DB block akabinja kampuuga ompuliriza bulungi kusala ku Bobi Wine maanyi mu Buganda. Talina bisaanyizo mu kulabako President Museveni agenda kusemba omulundi gumu nga bannayuganda mu Buganda kubanga mu Buganda temulimu Baganda bokka. Mu Buganda mulimu bannayuganda. Kati nga bannayuganda mu Buganda baganye okwendoosinga akabinja kana akasirusiru amazima ga Katonda mu ggulu tugenda kuba tuwangudde President Museveni. Anyway, naye nga ye oli mwetegefu oba bannayuganda babeere beetegefu okumulonda agenda kujja agenda kujja nabagamba alina we outumeka biri esooka yakolayo kabinja yesimbewo kuba president kubanga facilitation yonna amuyina from the government. We out eyokubiri kugenda kubeera minisita wa Museveni mu NRM. Nakyogera kino emyezi emabega bakebere ku interview za Kachumba ali kuno nabagamba ompuuga the useful idiot of the president ayina we outumeka biri ekisooka kugenda mu NRM bamuba minister. Ekyokubiri kukolayo kabinja kwesimbawo kuba president alwanyise Kyagulanyi mu Buganda naye Kyagulanyi alinga oba nkugerageranye kuki nani badde nkugerageranya ku kintu ekitali kituufu naye Katonda ono omulaba wakubulesinga omwami oyo omulaba omumanya ajja Katonda ono omulaba wakubulesinga abakulwanyisa bonna abasuula buli alwanyisiza Kyagulanyi agudde wabulayo omu okubulirayo mu ttaka ye President Museveni alwanyisiza Kyagulanyi agudde wabulayo omu okubulirayo mu ttaka ye President Museveni aye naye ajja kubulirayo. Walabye interview ya Kyagulanyi ng'ali mu kakiiko ka human rights byakyuka kati Museveni yalwanyisa Kyagulanyi omanyi mwe temulaba byakyuka kati Museveni alwanyisa Kyagulanyi era Museveni tafunanko kirooto kyantiisa nga kya Kyagulanyi. Oyo President Museveni nabanga yeebase nasimuka nga alaba Kyagulanyi adduka emisinde ng'ali bukunya. Abasajja abaddewo bano ab'amaanyi nga tagugumukangako babeesigye babaddewo yali abamanyi yali abamanyi he had grown with those people yali abamanyi obunafu bwabwe yali amanyi n'amaanyi gaabwe. Ono omwana he came like a blessing, he came from nowhere yajja simwetegekere. Abantu bannamawulire tebategeera nti ojja senga bategeera baali kusse naye kubanga waliko omukisa gwa Katonda wajjawo oto n'openetratinga. Kati mbulirayo abantu abamanyi 6 ababeera n'omukolo oba ogwa interview nga tekuli ne bagukola nga tebakubidde. Oli munnamawulire w'amaanyi naye tebamanya nti ojja. Kati Kyagulanyi waakyo waali Kyagulanyi musajja abantu gwe batamanya nti akola ki nti ajja naye najja. Ate Kyagulanyi akyakola wonders kubanga mugumu. I met Kyagulanyi just recently naye okuva lwe namusinkana nakakola interview 2 gye nakola nga ndi naawe ne David Komunga twakavaayo neeno. Omanyi lwaki mbadde nkyasoma butamu akatabo obadde okyasoma akatabo ke yabawa. Kakati Kyagulanyi oyo musajja mugezi era abatannamutegeera tebalitegeera mpaka nga bafudde. Naye gye n'omuhoozi yavuddeyo n'agamba teri civilian agenda fuga ggwanga lino. Muvuno obudde buneeno ne muzeeyi we ne taata we ne bwavaako bakale President Museveni ne bwavaako CDF yagambye tewali civilian agenda ddikwatamu. Omugenzi tamala emirundi
yali musajja wa maanyi era yayogeranga ebigambo era mukyamuwa ekitiibwa kyekiri kye nagambye mbu waliwo abafu nga bakyasinga abalamu omugaso kakati omugezi tamala emirundi yafa naye kankulaga omugaso gwe ku statement y'omulamu gye yakoze era omanye nti waliwo abafu abasinga abalamu. Omugezi tamala emirundi yagamba nti omuntu omutamiivu tagibwako hadiisi mu busiraamu. Kakati gwe lwaki oyagala nkometinge ku byogambo by'omutamiivu? Nedda kimenyeewo tojayita CDF mutamiivu. Omugezi tamala emirundi yagamba nti omutamiivu wuliriza tagibwako hadiisi. Gwe lwaki oyagala nteeke ebigambo by'omutamiivu? Ompuliza bulungi kwegamba mbikwate nze mbigeraageranye ng'olwedde mu busiraamu tagibwako hadiisi. Kakati wuliriza ebigambo by'omutamiivu then go and make research. Ngebalekerawo okutuula naawe. Mutamiivu si mutamiivu? Okakasa si mutamiivu? Tolinayo katambi komulaba nga azunga? Kati ngamba mbukuweereze. Temubeera wano nakutiisatiisibwa. Tokuda reality. Katonda agenda kukuwa omukisa. God will protect you. Amagye g'amaanyi kubanga atufuga wa magye. Ompuliriza bulungi. Museveni jeno mu magye ne gavumenti ye erimu bajeno bangi kubanga yatufuga. Njagala kutegeeza nti ku airport Entebbe abantu abo bonna bemulaba bambadde uniform we mubanoonyerezaako ebitundutundu 9 oba 8 ku 10 bonna ba SFC. Mubanoonyerezeeko anti waliyo naffe baganda baffe ne bakoddomi baffe amagye nga bali mu kusaavinga tulinayo naffe mikwano gyaffe n'ab'eŋŋanda. So twogera reality. Tuve ku speaker tudde ku content. Wetubanga tuli mu kwogera ku content ali mu kyo nga tuvudde ku hadiisi. Nga tuvudde ku hadiisi omugezi tamala emirundi yayogerako twogere ku makulu ag'ekigambo. Eyo yendaba yaabwe ey'ebintu era we balowooza. Teriyo wa magye nga muwagizi wa president kubanga mu magye mulimu abawagira president nga bamagye gwe mulimu gwabwe naye nga bawagizi ba byabufuzi ng'era bazanyi ba byabufuzi. Sobola okugeraazaako mukadde waffe gwesinga okuwa ekitiibwa ennyo mu magye Jeno Salimu Sale ne Jeno Katumba Wamala bonna bamagye naye bazanyi ebyobufuzi. Jeno Sale tali mu byabufuzi. Jeno Sale tali is a businessman. Babizanya mu byenjogedde. Onziriramu byenjogedde. Nedda. Gambye wenti. Njagala njogere ku bajeno babiri bensinga okuwa ekitiibwa mu magye. Asooka ye Jeno Salimu Sale. Nabagamba lunyo wano nti oyo Jeno Salimu Sale ompuliza bulungi taata wange njogera mazima okitegedde. Gundi Jeno Katumba Wamala musajja muganda atayimirira ku kigambo kye era ayagala nnyo Obuganda. Bannamagye abakuukutivu naye bazanya ebyobufuzi. Babizanya batya because Jeno Sale yesimulabangako wonna. Jeno Sale tamala mwezi nga abakungu ba gavumenti abafugira mu Kampala tebagenze gyali babanonyeyo ki ye tazanya byabufuzi. Wako ensonga. Ekyokubiri Jeno Katumba Wamala minisita wa byanguudo. Oba minisita buli mu politics oba buli mu magye. Kakati ategedde n'obwongo bwo we buli kwekyo. Kati nkugambye Jeno Salimu Sale tazanya byabufuzi muna businessman ate no wa business wabana Uganda twetaagayo president nga Sale. Jeno Sale agaba sene tampanga kubanga tomutuukiriranga munoonyi ate mwabasibe temuntwala naffe watutama tetukyagenda. Naffe watutama twadda ku nsonga z'abantu tetukyagenda
kubanga era munaye kankubulire ogenda okubiteeberezaamu byonna ng'era bakozesa bukozesa ne bapromota yatweganye just recently abadde abakozesa bukozesa ogenda okwekkaanya bapromota yagambye tabalabangako tebalina mu structure emabegaawo so emboozi tugiveeko naye bannayuganda waliwo civilian asobola oddifugamu nga muzeeyi alitadde of course era Kyagulanyi agenda kufuga ku Uganda eno Kyagulanyi alina ebintu ebi bibiri agenda kubeera ku pulezidenti w'eggwanga lino oba agenda kupenetrating ekkubo eritujjako ab'amagye mu byobufuzi by'eggwanga n'ab'amagye kambagambe nga bwe muyina emmundu ezo n'emyaka gyammwe naffe abaana baffe we tugenda obatendeka bagayingire naffe abali mu myaka gyaffe we tugenda okugayingira nze nkubira omulanga bannayuganda mwenna abatava ku nsonga za ggwanga nga mwagala ensi yammwe bwe obaawo opportunity y'okuyingiza omwana wo oba muganda wo mu poliisi oba amagye muyingize naye nammwe mubeere n'ebigendererwa ebyayingiza bali n'abaana baabwe oli mukakafu 100% nti Kyagulanyi agenda kufuga ku ggwanga lino waageza mukama n'atamuwa mukisa gulifuga agenda kukola ekkubo eritalivaawo obulamu bw'ensi eno Uganda bonna apenetrating ekkubo alijje mu magye obukulembeze abujje mu magye abuteeke mu bacivilians tetwetaaga bukulembeze nga ab'amagye be batusalirawo twetaaga amagye ag'eggwanga agakolera eggwanga wabadde ne bwebwene be yagambye yangambye nekeraawo n'okuyita General Museveni president yanyinyonyodde n'ensonga ze yakatambi sigwe yakakwata weegaano manyi gobeera wano ng'otye amasasi uyu weegaane Kyagulanyi akulaba sigwe yakwata akatambi yaŋŋamba siddamu okuyita General Museveni president yabba akalulu president Museveni wabba Bobi Wine alina okubeera president ate Bobi Wine yamubba akakadde kalamba naye Museveni nenze nalabye abantu abazibu Museveni oli muzibu Museveni n'ogamba mbuno Kyagulanyi yakubba akakadde k'obululu n'otagoba bya Mukama Museveni goba bya Mukama kubanga yamubbisa ye yamulonda bw'obeera n'emitwalo nga 3 ewaka omwana akwatako 5 n'agenda n'alyako omuleka tokuba maama nti lwaki watadde omwana ssente waziraba nabbayo omuleka omwana agende yeyagale naye avimbemu kati ye Museveni ono yabba akakadde ninga ayina bungi muleke n'abalondesa mubaleke waliwo emirambo gy'abantu nga mu bwenkanya gyetaaga weba nga bavudde mu bulamu bw'ensi tubateeke bannayuganda abangi we basobola olabira ku mirambo gyabwe ensi balabeko nti buuno yafudde ali wano eno era waliwo abantu nga yeetaaga waafa amale omwaka mulamba nga tebannamuziika ensi mulabako buli ayagala agendeyo n'amulabako kale oba amala emyaka gyatufugidde nga tebannamuziika abaana ab'emyaka egyo egiriddako babeere nga bamusomako okay nga tuwumbawumba ekyabadde ekapeeka wakirabye ekapeeka neyo nze nali nagendayo kudda mu factories ezo nagulawo n'akawunti mu DTB bank nagulirawo mu branch y'ekapeeka there is a good work there omanyi nze nabagamba nze omulimu nze amazima gali nfuulo waki oweddembe natuukayo nga waliwo factories almost nga 6 nga ziproducing ebintu ebyenjawulo nga business gyeri ne ate ekyokubiri kye nasiimayo bannayuganda abaana abakolayo bannayuganda be baliyo be bakola mu factories ezo eno sale kyataddewo okitegedde bulungi so omulimu oguliyo nguwagira mulungi sigulinaako buzibu mukulu mawe atwegasseko David akoze entondo naye basebo ne bannyabo negatiddwako ankomawa aterezemu katini nnyo ate tumufune abeere nga tugamba ebigambo bye naye nga bwabirabye